ndi muvubuka ow'emirembe atali violent atali wa buvuyo era nga buno bubaka bugenda eri bavubuka bannange ddala mu kaseera nga kano ketugendamu akagenda okuba kavaawo mpitewo akakasamba ttuko abamu abavubuka abasinga mwe bawerera ne bagamba ekijja kijje ngenda kwokya petrol station ekijja kijje ngenda kuba emmotoka z'abantu ekijja kijje tugenda ziba amakubo ekijja kijje tugenda mmenya ebizimbe so kati ebintu ebisinga nabitadde mu luyimba olwo nga bagamba ebintu babyesonyiwe bakuuma obulamu bwe kubagenda kulonda buli omu agenda alonde naye mu mirembe ng'era abayimbi baze babiyimbako mulimu eyayimba n'agamba Bobi Wine yayimba n'agamba okulonda kubeere kwa ddembe okitegeera so oluyimba lwange luno luli ku koosi eyo kulonda kubeere kwa ddembe tukuume emirembe tukuume obuntu bulamu kuba yo Uganda nnene Uganda nga yo nnene nnyo notusinga ffe esinga Gravity esinga President Museveni esinga Bobi Wine esinga buli muntu gwe mulanga omunene kuba abantu abasinga bavaawo ensi yo nesigalawo naye ensi bwe esigalawo enasigalawo etya nga mu kaseera nga kano omuntu aze n'ayokya eddwaliro okitegeera n'ayokya edduuka ly'omuntu n'amenya emmotoka y'omuntu so kati gwe mulamu ogwange teguli politiko tegwekuusa ku kintu kyonna kyonna embuno ndi ku sayidi eno oba sayidi eno ng'abamu bwe badde babitebya tekiri ku mbeera eyo kiri kukuuma buntu bulamu kubanza eggwanga nga nze ndyagala Gravity ensikola kyolaba nyambadde kala za Uganda okitegeera njagala eggwanga lyange wemba nina eddoboozi lyange nga nayimba ennyimba batujooze ennyo enyimba akalulu n'ennyimba mane munoonye mane n'ennyimba wiina kali mu mbeera ng'eno lwakisimba kintu nga kino kye nayimbye tetwekalakaasa okitegeera gweoba onyiize ng'onyiizerwa onyigidde mu nnyumba ewuwo nsonga kyekufulumya ebweru ate n'omenya oluggi lwa neiba okitegeera bw'oba onyiizerwa MP wo lwaki ate omukyala maama ali eyo omulemesa okukola n'ogenda n'oyokya ebipiira n'obiteeka ku mulyango gwe tafuluma okitegeera kati mu mbeera ng'eyo nsaba abavubuka bannange bayimbi bannange omuntu yenna yena asobola okwegatta ku kampeyini eno gyentandise olunaku lwaleero ajje tugyegatteko ng'alaba kyendiko kituufu bw'oba olaba si kituufu oli wa ddembe okulowooza endowooza endala gy'oyagalamu n'okola ekintu kuba eno si force si kukaka muntu yenna bwe kino kikole lwampaka gwe n'osalawo naye lino ddembe okulaba nga omuntu ayagaliza eggwanga okuneegattako nga bano boolaba wano ono gyekasowe ekikubo kiriseyo n'abalala ne ba artist abalala batasobodde kujja wano naye nga mbadde njogeraganya nabo ku masimu ne baga Gravity tuli mabega wa kintu kino era mugenda kulaba ennyimba nnyingi olutayi lumu mugenda laba activations nnyingi mugenda laba ngenda tambula Uganda yonna nga ntuuka mu bavubuka ab'enjawulo mengeshiwa ntuusa obubaka buno tekigenda kukoma wano ate ekikoma kulonda kino ekintu si kya kampeyini tugende tulonde bwe tumala olonda nzire ku byange Uganda ekyaliwo nkyaliwo ekino ngenda kivuga mpaka yimbi ayagambye Gravity ne mabegawo ne Jekasi n'abalala bali wano buli omu abeeko kyayogera. Amanya gange bakuta Shidi Style Mr. Kampala kati ku nsonga ya Gravity omutuju ey'okwekalakaasa omanyi buli muna Uganda yenna ayina eddembere buli muntu ayina omuntu gwawagira ati nze nina omuntu wange gwempagira nga nze omuntu wabula ate naawe olina omuntu gwowagira wabula nze mba ngoberera ekyo omuntu omuntu alina okuba n'eddembe ngu ekintu ekyokalakaasa nze sikibayinga nga nze Shidi Style. Nze Jekasi ow'ekikubo ambassador Nansana City
era nga kyensaba oba kyenkutya baganda bange mwenna abo Hoima Road yonna kuba Nansana bagimanyi ng'ekibuga eky'effujjo. Mbasaba baganda bange mwenna abandaba ate nga mbasaba mwe bange ebintu by'okukalakasa tubireke era omulanga guno guvuddeyo muguwulirize nnyo tugugoberere tubeere ku mulamwa buli omu wadde mbolonda kyayagala naye tuleme kwonoona ddembe ly'abantu tuleme kwonoona bintu by'abantu tusigale nga tweyagaliza tusobole okugenda mu maaso. Basaba nnyo tubeere ku mulamwa baganda bange mwenna era nga nebaza Gravity okuba nga yayize ekintu kino ekyakabi kijja tumazaako tujja kubeerawo tuwangale mu bulamu obwesimisa. Peace for all yali ani yali ya Ronald Mayinda eno bagiyita youth non-violent youth kino ekintu kyabavubuka ate kya muntu kinnoomu nze Gravity tekiriimu mbu nina eya facilitate nze ng'abalala baali okitegeera kino kyange nga nze yalowoozeza ne ŋŋambo lwaki nga bwe nyimbye ebintu ebirala n'enkola n'ebintu ebirala ne mbaako n'abantu bembuusa mu ngeri endala lwaki sinegula bavubuka abali mu kufiira mu buvuyo buno kuba bangi bafiiriddwa obulamu bangi bafiiriddwa ebintu byabwe bangi bafiiriddwa emirimu ate mu kufiirwa emirimu bafiiriza n'abalala okitegeera kino kyabavubuka bavubuka ng'abavubuka sikubanze sijja tegeerera muntu wa myaka 5, 6, 7 naye nsobola okutegeerera omuvubuka myaka 4 kudda wansi okitegeera so kati kino kyawukanamu ku ebyo eby'abantu abalambo bayinza okuba balina abali emabega nga waliwo abafacilitate okukola bye bakola nga waliwo message gye bayisa ate gye bakwese okitegeera ze message yange eri straight era nga bw'ogiraba amwe non-violent youth era eri mu flaga za Uganda teri ku flaga ya kibiina mundi wa kibiina kino ng'ebirala we bibaddewo ekyange kiri straight up era kiri nza kiyimiriddemu ŋŋanze teri muntu mulala akirimu. Nzikiriza ye wavaayo omuntu n'agamba Gravity idea gy'olina yakabi nnyo leka ngifacilitating kuba njagala otambula waliwo mwemba neetaaga otuuka nga sijja sobola tutuukawo waffe tetukola nga baartist essaawa zino era nammwe mwena okujja wano muzze mu lofit okitegeera mulina emirimu gye mwerekereza ne mujja tewali kasente kaliwo naye bwe wabeera ali willing oba kitongole oba muntu kinnoomu na Gravity bw'oba osobola okukubiriza abavubuka mu modulo bweti kankuteekemu akasimbi sisobola kigaana kuba sirina yamaani nze nkyali yanga emyaka gye nnina gikyali mito nenkuba kuva mu music sikati sisobola kuva mu music ssaawa zino nkyalina emyaka emirala emyaka emirala nga 4 kuba n'emyaka 27 laba bebekulu ow'emyaka 58 tannannyoka kale ate olwo nze Gravity owa 27 okitegeera so kino ekintu just kulumirirwa ggwanga Uganda kuba gye tulaga wattabu nnyo ddala mu kaseera kano mu weeks 2 zino eziri wano we tugenda wazibu nnyo so kati kino nakikoze nga nze Gravity omutujju teri muno retirement mukama yamanyi alinsalirawo retirement nyinza okuba ndi wano nga nyinza obutasusa na lunaku lwa leero oba lwankya so kati ebyo sibitunulire ebya retirement just nkola kintu kuyamba ggwanga na kutuusa ddoboozi lyange nga bwe nze ndituusa mu bintu ebirala yaman kenono ekintu kino kyentandise kibulayo ogambye kibulayo banga ttono kino ekintu kyentandise sikitagetingidde mu campaign zigenda gena mu maaso zijja kuggwa obulamu bujja gena mu maaso n'eggwanga lijja gena mu maaso kintu jala kibeerewo afazaali ku bbanga eriwera in case nfunya facilitatinga otegeera kuba okola obuvuyo tekikoma ku campaign abantu bakola obuvuyo bade balikola bonna ebbanga lyonna abavubuka ne mulembe gw'ababeesi gye babikolanga abantu okitegeera so tekiriiko mu tagetinze lino ebbanga buno campaign zituuse abanaabeera beebuusiza ne bamanya obulamu bwa bbeeyi tebajja kukola buvuyo okitegeera naye nga njagezaako ekisoboka obaka bwatuukeko ekirala kyogambye okuba nga nina amagulu amalala mu bantu ab'enjawulo
mu bitundu ebyenjawulo. Of course ninayo tiimu zange, ninayo team Gravity. Jeziro jasanga aluwo, jasanga ajumanu, jasanga embalalu, jasanga wa. Era buno bubaka before nga sinakola na press conference nayogera nabo ku simu. Era nabo saaza kati balina we bali mukolera press conference zaabwe eyo mbutindu ebyenjawulo. Era bubaka bugenda batuuka ko kuba sijja tusobola tambula tuuka buli wamu. Kalwenzira ku mwami ono kyagambye mbu okulya mbunalidde eyo nsonga nkulu kwane ku Facebook yange bibaddeko nnyo. Gravity walidde wakoze otya walidde bwe manje ogedde bulwaji buli ayogera amazima nayogera ekiruma mugamba yalidde bwe nayimba batujoze nnyo mwalimu ne Bobby Wine mu video right mugamba Bobby Wine yansasudde oitegeera nayimba batujoze nnyo ne nyimba akalulani yansasula oitegeera then nefuna idea endala nengamba kambeko ekintu ekya kyentandika ngada abantu bafa okitegeera kati lwaji nayimba n'emyaka nyimbye ebintu bingi okitegeera tewaliwo yali agambye mbu Gravity Bobby Wine amwadde sente guni amwadde sente lwaki bwe njogera amazima ate mugamba kale ngambe mwekalakase mwe kimwagala owulira kale mugende mwekalakase mugende mwette mugende mufene banyammwe ne bakitamu mugende kale mwoche emmotoka okitegeera teri kyenalidde sinalya kintu kyonna naye nga bwe mukyogera era nange nsaba Mukama ndye kuba teri ataagala sente okitegeera sinnalya kintu kyonna newe zijja zikwata nzirye okitegeera kuba kyendiko kituufu okitegeera ngambye buteekalakaasa sinakugamba mbu wona akalulu woli akalu ngambye teweekalakaasa genda owe gwoyagala netokola nsasagge okitegeera sinnalya kintu kyonna kino ekintu tekiriko political side yonna okitegeera naye in case era ng'oli bwe yambuuziza wabeera wajja Kakalambo yabuuzizza nja kwaniriza nze buli political gondi yonna political party yonna ejjange era bakyendiko kituufu ate sigenda va ku mazima kuba okwekalakasa ko kubi ne bwe muntiisatiisa boyi sigenda lekeraawo kwogera mazima nabbagaana kulekeraawo kwekalakasa. Mbadde nsabaddamu okubuuza ekibuuzo kyonna yakuwadde idea kati mumugunda bawe muti omundabako ebeera mumpita enkima oitegeera kali mumulaba omutwe gwange siwa kulowooza kintu ngamba kino kyekituufu ekyokukola oitegeera siri musiru nnyo nyinza okuba kale ndi abamudanga yungwe ne mulimu era ebintu byendaba nange nenda kino kituufu oitegeera kino kikyamu kino waliwo polisi lwetta abantu lwekuba abantu n'okiraba mbu ekyo kikyamu okitegeera naye n'ogamba yamukubye abadde akola ki n'olaba nga n'ono naye mukyamu musayidi emu oba endala otegeera siri fala nnyo maasobola okulaba ekintu nga kiriwo ekiti si buli kimu muneetaaga omuntu okumpuushinga soma mafiina mukwano gwange just tamanyi kino kino takimanyiiko kigenda mu maaso era naye ajja kiraba kati nga mmwe nga mukituusiza mu bantu yaman omanyi ennaku zino okwogera obwogezi tekimala ensonga lwaki bapolitician abasinga batambulirako abayimbi okitegeera batambulirako ba artist omuntu anyumirwa nnyo ng'azina bwayiga lwaki obubaka mba nesa okwogera obwogezi oba ogenda ku Facebook nembuwandiika buwandiisi n'oluyimba lubeerawo forever ebiseera ebisinga ensonga lwaki naluyisiza mujuulya nga yakubaala nnyo nga ne mubibala mugenda gibaala okitegeera njala omuvubuka ayige nga bwanyumirwa okitegeera ensonga lwaki lulina lyrics ennungi lulina buli kimu nga kiri perfect ayige nga bwanyumirwa bw'oba tonyumirwa music wa Gravity kale wuliriza message erimu eyo okitegeera lujja bayamba ate bagenda okulonda wali nga olede babuuse bwe mala okulonda kanzire kaninde ebivudde mu kulonda yaman bintu bya alubamu sibimanyi nnyo ze nyimba buyimbi nyimba alubamu sibimanyi sibitegeera ndabika ndifalamu ku bintu ebyo ze nyimba buyimbi music okitegeera mulimu kunyumirwa nenkyasobola okutaayo olulala n'oluddako n'olulala naye nga eno project yeriko ennyimba 6 yo nga yo nakoze ennyimba 6 zengenda okuba nga ntampolampola naye oluddako nyera dduta mu gwa 3 bwendo nja kuziwangamu emyezi 2 nte z'abavubuka eno si project ya muntu era nakibagambye project yange
erimu gravity omutujju emabega okitegeera erimu gravity omutujju walina yonka nnyo n'amabere ga nnyange kati n'obwongo obwo bwa maama wange nawe mwebuli maama wange kati olina naye byali emabega naye ampushinga n'emizimu gyewaffe mu banyoli nayo gyegiri gigamba genda mutabani genda tekuliiko omuntu mulala agirimu jasi kirowoozo kyange nganze okulokoka kuki akalulu batujoze nnyo nera ewana abaawo ensobi ezikolebwa nkyayimba ennyimba ezo just saawa zino ekigenda mu maaso bantu beerabidde obulamu beerabidde n'okulumirirwa bannaabwe okitegeera ddala abavubuka effujjo lisinga mu ffe okitegeera yesu lwaki nagambye kankole ekyo naye nebiri nja biyimba era nazo ezo ennyimba gyeziri tegeera oluyimba lwenalina okutaba balita omuntu wa wansi lulina message nga 3 ku 2 abamu baluyita olw'obuwemu abalala ne baluyita kye baagala ne lwalina message ez'enjawulo ezakabye ennyo ddala ku muntu wa wansi naye kati right now kyekiriko bwe abantu bali mu kwettingana abavubuka bali mu kufa mu bintu bye batamanyi abamu bagoberera n'ekintu kyagoberera nga tamanyi gyewa gye kiraga tamanyi n'ekyo ekintu ani akiri emabega naye nga ataddeyo omutwe gwasoonooka agenda okitegeera motoka n'emukuba tiyagasi ne bamumukuba n'agala okwokya emmotoka y'omuntu omuntu n'amutomera okitegeera oyo n'agala okuluutinga edduuka ly'omuntu ne bamukubirayo amasasi so kati kino ekintu neewaddeyo era nga bw'ogambye nganze okitegeera ekijja kijje naye ngera sigala ku mazima kuba kyendiko ge mazima yamaani embeera tugyesseeko ffe ffennyini abavubuka tulina gwe mbulaminga gravity ffe abaleetawo ensasagge nzitowamuko kiro tebampitanga kulya that means tebanneetaaga okitegeera saagala kasuka jinja mu kisaka otegeera kino nkola bukozi kulumirirwa muganda wo kulumirirwa maama wo gwe mwennyini nnyini kulumirirwa baana bo okitegeera gwe oyinza okubeera wano ng'abeekalakaasa bali eyo masaka ewali jjajjaawo ne bamusalako ne bamwokyera akayumba jjajjaawo kino kiyamba ggwe kati gwe oyinza okulowooza nalidde naye kiyamba ggwe katubuuzeemu longtivity y'ekintu kino eyimiridde etya era singa invest ofuna bafanda oba bainvesta kugezaako okulaba mu luyimba luno ne project enagiteekamu amaanyi okituuse era kifuga kumala bbanga ki era singa ofunye nkitandise tewali ampadde kati ate olwo bwe banampa sigenda kaddiwa nga mbuusa abavubuka we n'abavaamu tandika obuusa abakadde okitegeera nja kukolayo naye abakadde mu non-violent old man okitegeera naye kati sofa tubeere ku non-violent old youth yaman